maama mu nze ntunda enjaga. Ne bayingira ruumu yange ne bagyaza n'empale y'omunda nga bagikunkumula. Omanyi nze nyambala boxer wano maaso we balekawo ka space nga nako bakakunkumula ne bazisalaasala wano mu kiwato babagamba mu nsonseka mu kiwato. Ne bazisalaasala ne bakebera byonna tebajjamu naye kubanga eyange gyenywa baasanga ngisonsese mu mabeere zino olwakonkona n'engisonseka mu mabeere ate tebakkirizibwa kunkwatako ng'abasajja. So ne bandeeta ku njegere zange era ndyawiru kati naye simanyi Rosette oba bananta oba tebante. Anytime Katonda bw'aba ayambye banta kuba tebafuna bujulizi bwonna. Aba atunda enjaga naye atunda kwebeezaawo ate bagiguza tabakaka ate abawa kye bamusabye. Ontegeera? Mutaase eggwanga Uganda. Eggwanga Uganda liswala, eggwanga Uganda kati lifuuse kisassalala. Bannange basebo nkyogera ndi mu bwetowaze obw'ekitabo nga nsaba busabi. Bataase eggwanga Uganda Nyondo. Eggwanga Uganda liswala. Bannange Nyondo kiswaza okubanga buli woyita from where Uganda kali wali bafuka nga Nigeria ate mu Nigeria oba kalekaleko omanyi mu Nigeria ekimufuula omubi aba atunda enjaga naye atunda kwebeezaawo ate bagiguza tabakaka ate abawa kye bamusabye. Ontegeera? Ekintu kyonna kyokola kozesanga amagezi amazaale. Kuba amagezi amazaale ge galeeta ag'essomero bw'oba nga tolina common sense tojja kusoma ag'essomero gateeke mu mutwe. Abantu abasinga bagenda nze saasoma Nyondo saasoma. Naye ebintu byenkola n'enjogera gye njogera eraga nti saatuuka ku ssomero. Kituufu. Ontegeera? Ndi mugezi mukulu. N'oluzungu ne bwe mba ndwogera at least njaddu faafaaganya but buli kintu kyonkola kyonna nkikola n'okusinga eyasoma. Ekyo ndi sure. Juzi bali banoonya abantu ba Equity Bank abawano. Naweereza comment egamba nga bagamba twagala abali popular. Naweereza content gundi kwa comment. Nga ngamba bannange temunoonyanga abantu abali popular. Kuba nabo bajja bawala omuntu ng'akimanya aliki. Munoonya abantu bamwe ng'olaba nti ayina obusobozi. That person have right and ability and that person is interested in what he or she is going to do. You understand? Awo mulimu gwo guba gujja tambula. Ne buli lwafuna omuntu alina content ye. Ajja kimanya banfunyerwa content yange ndaba yekoze eki. Ne wallahi abantu bonna bakola business neze nene kati nga bola baba Equity aba bank ebikyebyo. Tofuna muntu alina content ye already content ye yamujja yamanyikiddwa. Tajja kumanya nti Equity ekoze eki. Funa omuntu nga talina kyali naye nga olaba alina ability mu njogera ne mu nkola. Otandike naye ng'avudde wansi era ajja kumanya munnaaye navaayo lwa Equity. Tagala kumanya, tagala gimanyira. Ontegeera bulungi? Naye bwe bafuna omuntu ng'olwedde alina content ye, ajja gamba ndaba era banfuna lwa content ye, bakutaba content yange bandintutte. Era nze ne bankwata ne bantwala mu bintu ng'ebyo mbisobola lwa nsonga. Saasoma but I reason and I think twice everything I'm going to do. I have to think twice first. Eva bw'osanga omuntu atathinkinga twice. Manya oyo kasasiro kuba buli kintu kyonna olina kulowooza egi. Namanyi bulungi manyina wabeera. Lindako. Ennamba ogirina ey'essimu. Ennamba talina kyeyamba ku nsi kuno. Nenga yo manyi wabeera. Mukwano omuntu tasobola kubula nga muntu assa. Kati namusanga nga muwa ssente. Nyondo wuliriza. Abasinga balowooza Dragon tategeera naye olwaleero njagala mmanye nti Dragon nkola ebintu byange byenkola but ntegeera n'okusinga abantu abamu be mumulowooza nti bategeera. Ontegeera? Hello. Hello. Yes, hello. Kati nkuulira bambi. Ona Dragon dear. Enasooka yako linnya lyokka kati mbadde sitegedde mu kusooka mbadde sitegedde nga eddoboozi libuukabuuka. Ne kati anti ebisimu bya wano bwe bityo dear. Mpozi n'ekyala ndi mu kulikodinga Dragon zitoke. Kiri okete wali buzibu mukwano anti kinyambako n'abeewako okuwulira ku ddoboozi lyange. Kale bambi.
Morning, munnange Rosette ndowooza obadde onnoonya. Yes. Munnange bankwata nali neebase ne wajja abantu nga 5 nga baleese enjegere balinga abajja okukwata embizi y'omu nsiko muganda wange. Ne bajja ne banteeka enjegere ku mikono ne bazigata n'ez'amagulu ninga criminal. Omuntu eyandyamu olukwe n'abagamba mu nze ntunda enjaga. Ne bayingira ruumu yange ne bagyaza n'empale y'omunda nga bagikunkumula. Omanyi nze nyambala boxer wano maaso we balekawo ka space nga nako bakakunkumula ne bazisalaasala wano mu kiwato babagamba mu nsonseka mu kiwato. Ne bazisalaasala ne bakebera byonna tebajjamu naye kubanga eyange ejenywa bansanga ngisonsese mu mabeere zino olwakonkona n'engisonseka mu mabeere ate tebakkirizibwa kunkwatako ng'abasajja. So ne bandeeta ku njegere zange era ndyawiiru kati naye simanyi Rosette oba bananta oba tebante. Anytime Katonda bw'aba ayambye banta kuba tebaafuna bujulizi bwonna. Naye Rosette byebyo bannayuganda bannaffe mubeegendereze. Rosette bannayuganda bannaffe mubeegendereze era oli yawaayo Dragon simanyi lwa nsonga ki naye ne bwe bandipootinga home is sweet, you know. Naye nga Rosette kyembadde njagala omanyi nze siina mikwano seefasa njagala ogende ewange kuba ekirungi Mukama mulungi. Mukama mulungi. Sorry. Time I don't know. Sawa mmeka saawa zino? Ziri saawa 3:15. 3 Ine dakika 15. 9:15 past 15. Anti wano tetusobola kumanya saawa. Chika. Banteeka mu bakulimino bennyini bano abenjaga tuli mukomera naye tuli ku njegere ssebo. Yeah, so Rosette njagala ogende ekirungi olaba Mukama bwakola Rosette bwe nali nkukako okwambuka wange nga toyagala. Kati tolaba nti omulundi ogwasooka okulaba waate wagenza okuddamu nga bankutte nani gwe nanditumye. Era. Nakukako era nga kyenkugamba nenkugamba Rosette tomanya abantu ba media obimanyi tuba ne oli mutuufu wangaka jangu olabe wange kituufu. Yes, nakukaka naye nga mulinze neewulira Rosette by then we wajira okunkwata interview eyo nali nkyewulira. Nali nkyewulira muli munze nga neewulira siri fit. Nga nale kundi okabakaba nnyo kuzigundizo wane nno. Rosette nali neewulira nga ne bwe mbeera awo nyinza okulowooza ne ngamba kati poliisi bwenkwata nyinza okufukamira n'endeegayirira nga ndowooza ebintu ebyekisinguli sawa ate spirit yange kati teetandika ebintu ebyo. Kati sokoleka Dragon. Nze nadde manyi kugemu ajjanga bye bakutwalamu nadde manyi nti kati simu ogijja wagyoyogererako. Anti nze ndi waddembe anti bakulimino bonna ng'omuntu ng'oyika omusango ogw'amaanyi. Oba n'eddembe baddembe bagamba njagala simukuba. Mukwano ndi mu bamenyi b'amateeka bali bakamenyo ddiya tolowooza nti ndi wansi nsi mu bano. Ne kati sookoleke ng'oyogeza lugumugumu tebagenda kusiba. Monna nze ali ku njegere. Okimanyi nti waliwo abadde kati ndoza bakutambulirako. Ate nga bantambulirako nze ntunda enjaga Rosette. Okimanyi bulungi sigitunda. Anti omuntu asobola. Era n'abaginywa sibasemberera okimanyi. Anti omuntu asobola era oku blackmailinga. Anti blackmailinga but Rosette kyemanyi Katonda talya nguzi. Nyinza n'osigala mu Dubai kino nkikubuulira ate ne sigenda ne sidipotingibwa. Nsaba Mukama Katonda onaawulira essaala zange Katonda wa Isa ne Yakobo. Nyina osigala mu Dubai sijja dipotingibwa. Njagala omuntu oyo eya blackmailinga ate namutegedde. Namutegedde naye it's okay. Ate bwe nvaayo sigenda mulumba sigenda mulago manyi Rosette kiruma okuba ng'oli ategedde nti wamutegedde ate n'otomulumba. Wamutegedde? Namutegedde mumanyi. Nga na mukwano gwa ku lusegere. Yes. Kati Dragon. Mba nsobola okukyalirako. Bakkiriza. Osobola kaakati Rosette kyembadde njagala ogende ewange. Muntu namutegedde era nze okukyalibwa kikkirizibwa musobola okunkyalira. Era kyembadde njagala
mbadde njagala onkwatiremu engoye nga 3 ne laptop yange eyo n'akabokisi ak'essaawa empya mweri omuziri ssaawa 2 zino ezagonda eza iPhone watch ozitegedde ezo zigunda ez'essaawa bateekamu gundi 2 ey'omukazi n'ey'omusajja mbadde naakazigula aka kabokisi nako okateeke ojja kungulirayo ensawo y'oku mugongo mwoba obireetera kale oteekemu ka laptop oteekemu engoye 3 mulimu waliwo olugoye olwa bbulu anyway teekamu engoye z'olaba 3 ennungi empanvu empanvu 2 n'ennyimpi emu naye ez'emikono emimpi kasitegedde bananzikiriza obikuwa kikirizibwa obireeta bw'otuuka wansi n'oyogera amannya Bamuranje Anet ani Bamuranje Anet kale kyali kyannimba kale ge gali ku passport leero k'otegeere ku mannya gange amatuufu mbwa ggwe Bamuranje Anet yes kale Bamuranje kale okay kale Bamulange Anet kale then bw'otuuka njagala engoye 3 empale empa then n'emigogo gy'engato 2 ontegeera ya naye oteekamu buuti emu eri eya white mulimu buuti eya white ogiteekamu oteekemu n'engato ziri mu kaveera bulungi sinazambalamu oziteekemu waliwo eziri mu kaveera ze sinayambalamu nazo oziteekemu gamba omuntu eyo gw'otegedde saagala mwogera wano ebintu byange bye yajjayo takwatako n'ekimu nnyondo kimukuutira omugambe Dragon yagambye tokwatako n'ekimu nga bwe wabijjayo ne bwe kaba kakuta ka ku lugoye kazzeeko tomwesiga nkugambye mugambe bw'otyo kubanga talina gy'addukira nja muyuzaayuza Dragon nawe ng'oba oyogedde mu bubi mutya kweba nakugirayo ebintu byate n'oyogera bw'otyo naye munnange yabinzigirayo naye ate kyaliwa nga akimanyi nange ndi arrogance naye nga kyali wange nnyo tujja kwekuba naye nga kyali wange oyo ye wa ku mugongo wa ku mugugu kale ya so nyondo ogenda kujja ddi kale ndoza kanzije enkya so bw'oba ojja teekamu emigogo kati sookoleka nzijawa awiru ku gundi osobola siina ngeri gyenyinza kugira ojja kujja awiru ku female jail female jail yes ojja kujja obuuze amannya ago wansi oba ngamba nkukubireko enkya ssaawa mmeka kati kanzije essaawa nga 8 ogw'emisana yes kandoza nkubiraako kati nga 7 kati obakkirizayo ebyokulya sookwetera ebyokulya simanyi kati ko sookoleke mukadde maama amanyi ne muzaye bomwe bamanyi abe bamwe bamanyi kakati kyogendo anti kati nyondo olaba ekirungi gwe nali nakuwako ku nnamba z'abeewaka Dragon mpozi nga wazuwa mulala sirina nnamba z'abe nanti nkubuuza bubuuza nali nakuwako ku nnamba nedda mukwano tompangako era nagezezzaako nga butuufu tompangako okay kati munnange ojja sitofaayo kasita interview zange baziraba nyamba oteekeyo akantu konna konna akategeeza abeewaka nti nakwatibwa mbadde nyina kenahaddeyo dde already wakataddeyo nanyina kenakozeyo dde already kubanga si mu bubi kalaba jasitawo woka bajja kugumirako awo babbeera liikirire lwakuba ndi mukomera naye ate munnange byebyo muganda wange ebyantuukako naye ate nsabira tomanya katonda atalyanguza ayinza okugira bw'ati ne banta n'enfuluma era nsaba mukama just gwenkya bayisawa 7 ngenda kukubira tulabe engeri gyondeetera ebyokulya gulagulayo nteremuko mugundi kale
Kakati kyekyo mbadde njagadde kutegeeza ddi ne Dragon oguloboozi nga gugumu mukwano nze ndi mugumu ate munnange akajja obunaku keemanya anti kati sookoleke ddala kituufu kati musango ki gwategeddeko tewali musango of course omusango gwe bandeetera gwa kutunda njaga naye tebalina kye bankwata nakyo tebalina evidence wadde bino ebigundi byennywerako kyekyo kye nagambanga nti nze saagala kusharinga na muntu kubanza bwe maliriza manya ebintu byange nti mbikuŋŋanyiza mbisuddeyo oli mutuufu tebaasangamu yadde akakunkumu kwa kafoiro bwakebya buli wamu tona kye baasanga nkugambye n'empale nga bazisala mu kiwato wano bwe wati engoye zange ezisinga baazisala ojja ziraba bw'onooba ozituuseeko banoonya njaga tebalina kye baasanze bagamba nti nsonseka mu bitojji by'essaati ne mu kiwato ky'empale owulira eyabagamba bwe yabannyonnyola kubanga yali amanyi wentereka wabula akumanyi nnyo baaba yeebale butereevu era baatwala nze kabajja abantu abo bonna ne bajja mu luumu balondamu muntu omu of course baali bagiridde ggwe so kyekyo mukwano so saba insha allah mukama bw'anaaba asazeewo kale kasanange bami nkuwulizaako kubanga nze ngeri gye bakutututemu yabadde ntiisizza ekyo kyekyantuukako temunnoonyeza wala wendi ndi bulungi sattibwa ndi mulamu kyekisinga okuba ekirungi so nja kukubirako enkya ssaawa 7 naye emboozi eno yonna ngirikoodinze olimba era nyondo okimanyi tosaviirako awo wabula mukazi gwe isi bwe kiri Dragon